Essuula ya 23. Ekigambo kya Mukama ne kinjijira nate nga kyogera nti, omwana w'omuntu, waaliwo abakazi babiri, nnyabwe omu, ne bayenda mu Misiri, baayenda mu buto bwabwe, amabeere gaabwe gye gaanyigirizibwa, era eyo gye baabetentera ennywanto ez'obutannaba kumanya musajja. N'amannya gaabwe Okola omukulu ne Okoliba muganda we, ne baba bange ne bazaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. N'amannya gaabwe Samaliya ye Okola ne Yerusaalemi ye Okoliba. Okola n'ayenda bwe yali owange, n'asuusuuta baganzi be Abaasuli baliraanwa be, abaayambalanga kaniki, abakulu n'ab'amasaza, bonna balenzi abeegombebwa, abasajja ab'embalaasi abeebagadde embalaasi. N'abagabira obwenzi bwe, bonna basajja ab'e Bwasuli abalonde, era buli gwe yasuusuuta ne yeeyonoonyesa n'ebifaananyi byabwe byonna. So talekangayo bwenzi bwe okuva mu nnaku ez'e Misiri, kubanga mu buto bwe baasula naye, ne babetenta ennywanto ez'obutannaba kumanya musajja, ne bamufukako obwenzi bwabwe. Kyenava muwaayo mu mukono gw'abaganzi be, mu mukono gw'Abaasuli be yasuusuuta. Abo baabikula ku bwereere bwe, ne batwala abaana be ab'obulenzi n'ab'obuwala, naye ne bamutta n'ekitala, n'afuuka ekigambo eky'obuwemu mu bakazi, kubanga baamukomekkerezaako emisango. Ne muganda we Okoliba n'alaba ekyo, naye n'amusinga okukyama mu kusuusuuta kwe ne mu bwenzi bwe, obwabanga obungi okusinga obwenzi bwa muganda we. Yasuusuuta Abaasuli, ab'amasaza n'abakulu, baliraanwa be, abaayambalanga engoye ezinekaaneka ennyo, ab'embalaasi abeebagadde embalaasi, bonna balenzi abeegombebwa. Ne ndaba ng'agwagwawazibwa, bombi baakwata ekkubo limu. Ye n'ayongera ku bwenzi bwe, kubanga yalaba abasajja abatonebwa ku kisenge, ebifaananyi eby'Abakaludaaya ebyatonebwa n'eggerenge, nga beesibye enkoba mu biwato, nga bagaziyizza ebiremba ng'ekifaananyi bwe kiri ekya Babulooni mu Bukaludaaya, ensi mwe baazaalirwa. Awo mangwago nga kyajja abalabe n'abasuusuuta n'abatumira ababaka mu Bukaludaaya. Abababulooni ne bajja gy'ali mu kitanda eky'okwagala, ne bamwonoona n'obwenzi bwabwe, ye n'agwagwawazibwa nabo, omwoyo gwe ne gubatamwa. Kale bw'atyo n'abikula ku bwenzi bwe n'abikula ku bwereere bwe, kale omwoyo gwange ne gumutamwa ng'omwoyo gwange bwe gwatamwa muganda we. Era naye n'ayongera ku bwenzi bwe, ng'ajjukira ennaku ez'obuto bwe mwe yayendera mu nsi ey'e Misiri. Awo n'asuusuuta abaganzi baabwe, omubiri gwabwe ng'ennyama y'endogoyi, n'ebibavaamu biri ng'ebiva mu mbalaasi. Bw'otyo n'ojjukira obukaba obw'omu buto bwo, ennywanto zo bwe zaabetentebwa Abamisiri olw'amabeere ag'omu buwala bwe. Kale gwe Okoliba, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndigolokosa ku ggwe baganzi bo omwoyo gwo be gutamiddwa, ne mbaleeta okukulumba enjuuyi zonna. Abababulooni n'Abakaludaaya bonna, Pekodi ne Sowa ne Kowa n'Abaasuli bonna wamu nabo, abalenzi abeegombebwa, bonna b'amasaza n'abakulu, abalangira n'abasajja abaatiikirira, bonna nga beebagadde embalaasi. Era bali kutabaala nga bakutte ebyokulwanyisa, amagaali ne bannamuziga, era nga balina ekibiina eky'amawanga, balyesimba okulwana naawe, nga balina obugabo n'engabo, n'enkuufiira enjuuyi zonna. Era ndibatikkira okusala emisango, ne bakusalira omusango ng'emisango gyabwe bwe giri. Era ndikusimbako obuggya bwange, nabo balikubonereza n'ekiruyi, balikuggyako ennyindo yo n'amatu go, n'ekitundu kye ekirifikkawo kirigwa n'ekitala. Balitwala abaana b'ab'obulenzi n'ab'obuwala, n'ekitundu kye ekirifikkawo kiryokebwa omuliro. Era balikwambuza ebyambalo byo, ne bakuggyako eby'obuyonjo byo ebirungi. Bwe ntyo bwe ndimazaawo gy'oli obukaba bwo n'obwenzi bwo obwava mu nsi y'e Misiri, n'okuyimusa n'otobayimusiza nate maaso go, newaakubadde okujjukira Misiri nate. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba ndikuwaayo mu mukono gw'abo b'okyawa, mu mukono gw'abo omwoyo gwo bwe gutamiddwa. Nabo balikukola olw'obukyawe, balikuggyako omulimu gwo gwonna, ne bakuleka ng'oli bwereere nga tobikkiddwako. Obwereere obw'obwenzi bwo ne bubikkulibwa, obukaba bwo era n'obwenzi bwo.
ebyo biri kukolebwa kubanga wayenda okugoberera abamawanga era kubanga ogwagowazibbwa n'ebifaananyi byabwe. Watambulira mu kkubo lya muganda wo, kyendiva mpa ekikompe ky'omu mukono gwo. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, olinywa ku kikompe kya muganda wo ekiwanvu era ekinene. Olisekererwa ddala n'oduulirwa, kirimu bingi. Olijjula obutamiivu n'obuyinike, ekikompe eky'okusamaalira n'okulekebwawo, ekikompe kya muganda wo Samaliya. Olikinywa n'okutankira, n'omeketa enjo zaakyo, n'oyuza amabeere go. Kubanga nze nkyogedde, bw'ayogera Mukama Katonda. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, kubanga onneerabidde, n'onsuula ennyuma w'amabega go, kale naawe beerako obukaba bwo n'obwenzi bwo. Era Mukama n'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, onoosala omusango gwa Okola ne Okoliba, kale babuulire emizizo gyabwe. Kubanga baayenda n'omusaayi guli mu mikono gyabwe, era baayenda ku bifaananyi byabwe, era ne batabani baabwe banzaalira baabayisiza mu muliro eri byo okuliibwa. Era nate bankoze kino, boonoonye ekifo kyange ekitukuvu ku lunaku olumu, era boonoonye essabbiiti zange. Kubanga bwe baamala okuttira abaana baabwe ebifaananyi byabwe, kale ne bajja ku lunaku olwo mu kifo kyange ekitukuvu okukyonoona. Era laba, bwe batyo bwe bakoze wakati mu nnyumba yange. Era nate mwatumye abantu abava ewala, abaatumirwa omubaka, kale laba ne bajja. N'onaabira abo, n'oziga amaaso go, ne weeyonja n'ebyobuyonjo, n'otuula ku kitanda eky'ekitiibwa, emmeeza ng'etegekeddwa mu maaso gaakyo, kwe wateeka obubaane bwange n'amafuta gange. N'eddoboozi ery'ekibiina ekyegolola lyali naye. Abatamiivu ne baleetebwa okuva mu ddungu wamu n'abasajja abakopi, ne bateeka ebikomo ku mikono gy'abo bombi, n'engule ennungi ku mitwe gyabwe. Awo ne njogera ku oyo eyali akaddiye mu bwenzi nti, kaakano banaayenda ku ye naye nabo. Ne bayingira gy'ali nga bwe bayingira eri omukazi omwenzi, bwe batyo bwe bayingira eri Okola ne Okoliba, abakazi abakaba. N'abatuukirivu, abo be bali basalira omusango ng'abakazi abenzi bwe basalirwa omusango, era ng'abakazi abayiwa omusaayi bwe basalirwa omusango, kubanga benzi n'omusaayi guli mu mikono gyabwe. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ndibalinnyisiza ekibiina, ne mbawaayo okuyuguumizibwa eruuyi n'eruuyi n'okunyagibwa. Kale ekibiina kiribakuba amayinja, ne babafumita n'ebitala byabwe, balitta abaana baabwe ab'obulenzi n'ab'obuwala, ne bookya ennyumba zaabwe omuliro. Bwe ntyo bwe ndikomya obukaba mu nsi, abakazi bonna bayigirizibwe obutakola ng'obukaba bwammwe bwe buli. Era balibasasula obukaba bwammwe, nammwe mulibaako ebibi eby'ebifaananyi byammwe. Kale mulimanya nga nze Mukama Katonda.